regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo ly'abalamu e Kawempe, ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time, Yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote, we are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekiriimu, talina kinkumu, tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo kuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu, but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba, they would say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu ab'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola, sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki ab'opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. Njogerako ne bannanga abali wano abali mu gavumenti ya NRM musina buzibu nammwe naye mutujoze nnyo mutubbye nnyo mutujigiriza nnyo but one time one day you will pay. One time one day you will pay. Oba oyagala batokola ki? Naamini yaliko ow'amaanyi naye ate aliruddawo. Abamupikaapika abamugamba toba ku maini sigalako mugende mugambe nti akaddiye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Yokaana 8:2 agamba mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baaki. Bantu mwe mbanga mukuzeemu mukirize nti mukoze eki mukuze. Mukama amakumpera omukisa gw'otegeke ki. Mukirize nti mukuze. Neno tukalakata emyaka 4. Nze nabadde ndowooza nti akooye. Naye agambye mbu abazzukulu baamusabye.